High school wali yakoze omulimu gw'amaanyi high school management gyebaza Manya Frank Mulindwa, twebaza mukama olw'omupiira gwa leero. Tubadde tuzze nga twagala kusamba mpira guno ate oguwangula. Ebintu tebikoze nnyo nga tubadde twagala kubanga tulina ttiimu ennungi ebadde esobola okujja wano okuwangula omupiira. Naye tetusobodde oguwangula weewaawo tusambye bulungi. Tujja kuddayo twetereze tulabe nga tusobola okuwangula omupiira ewaka waffe. Bagezezaako buli omu omulabye ng'alwana bagezezaako okukola buli kimu ekisoboka. Biganye so tugenda kuddamu tuli grouping enkuba etonnye ebintu bingi nnyo byeyonoonye emikisa mingi nnyo gyeyonoonye naye ndowooza eno nteekateeka ya mukama. Abaana bagezezaako basambye almost 85% according to plan. Erinnya Kigondo Ali. Okusooka nebaza omutonzi asobose okuba nga tusambye omupiira ne guba nga guwedde bulungi nga tegubaddemu buzibu bwonna. Era okusinga enteekateeka nga weebadde atwaze mupiira guno nga twagala buwanguzi naye results evuddemu yeesobose okuvaamu. Era nebaza abasambi n'olukiiko olw'obumu n'okwagala kwe balaze olunaku lwa leero nti at least abasambi basambye omupiira ogwo gwe tubaye tusuubira wadde weewaawo tetusobodde kufuna results naye performance ebadde nnungi ate n'olw'ebizibu by'enkuba ebigugenzeemu omupiira naye still tusobodde okuba nga twachivinze okusinziira ku byabadde byogerwa n'okusinziira ebibadde bitambula nga balowooza nti Bwekura ajja kujja wano atukuba omupiira. Naye nebaza abasambi era nkunga abawagizi nga bemuzze mu bungi olunaku lwa leero era ne weekend ejja nga tugende Bwekura mujje mutuwerekere atubakakasa tutujja mujja mu mpaka.